Tusabe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Tutuule. Nga sinnatandika kwogera kigambo kyonna, njagala tufuneyo eddakiika emu tusiriikirire nga tujjukira muganda waffe, mukwano gwaffe Jolene Muwanga. Mujjukire ekifo kye yatuulangamu emabega y'Ewotalu. Kale tusiriikirire nga tumujjukira mu kiseera kino. Amen. Nfunye omukisa guno okubanga nnyimiridde wano maaso okubanga tulabanako ku kigambo ky'amakungula, naye ng'okusinga omutwe ngenda gussira ku kigambo okugaba oba okuwaayo. Abasinga tukiwulira twagala okugaba, tuwaayo naki n'eki gye tuyigamu okusinziira, era ngenda kusimba essira ku kitundu kyaffe ekyasoose Abakolinso essula ey'omunaana eyo. Tugigaziyeemu katono tulabe kiki kitegeeza mu bulamu bwaffe obwa leero. Weekend ewedde nalina omukisa mu mwezi buli wiiki 28 lunaku olwo lwa muwendo mulala mu famire yaffe. Kale twakiteekawo nti tufunako we tulaga, tuba tujjukira myaka 11 gyandibadde nga 2 naye nga 11 nga tuli bafumbo. Kale tugendako awantu netusirikako nga famire. Ku luno twasawo ne tugenda e Manchester era ne tubakiikirira mu kusinza okw'e Manchester, naye navaayo n'essanyu lingi mu kifeero ekyo. Twagenda lwaku 6 tuvaayo ku Mande ku makya, naye mu kyo mu saaviisi ey'e Manchester nawulira essanyu lingi. Ffenna tumanyi omukungu Enoch Kiyaga ate ye mukubiriza. Kale yansoomooza ennaku ezo bwenamala okukola ku kintu ky'okuyitibwa yankubirako, naye n'atavaayo mu bulambufu ki kye yakola ki kye yaliko. Nambuuza baako ebeere ekyali olukiiko ogenda okubuuzibwa okubanga bakulonda okuba ki omusumba. Nambuuza ebibuuzo bino ngamba lwaki onambuuza, naye nga engeri gyambuuzaamu ng'alifaalinga ku muntu ki omulala, kumbe yennyini nga yakola ki yakigendamu. Kale yamanya ku Lwakuna nti baamulonda naye okugenda okutendekebwa ng'omusumba. Tutugireko mu ngalo ffenna tumanyi kiyali. Teyalinga nze nti kubanga nze wano mmanyidde okutuulawo, naye ye agamba nti ekifo ekyo takola ki takyagalira ddala. Lwaki? Ng'akijja ku mulabirizi Misael Kawuma. Bagenda ne babasindika mu kifo ekimu Beekakiri. Bagenda okutuuka eyo kubanga taata we musumba yali musumba. Kakati bagenda okutuuka eyo nga tewali nnyumba yaki ya musumba. Bakola ki kati Bishop n'abayita ne bakomawo e Namirembe, n'ayita Enoch n'agamba mu Enoch okiraba okubeera omusumba si bintu ki byangu, nanti olaba obuzibu okubonaabona okulimu. Kati ye n'agamba nti aliraba akoze eki alinnye mu kifo ekyo, era agamba ye tasembera ddala mu ki, naye yeesanze ng'akoze eki nga naye akoze eki akiyingidde.
kale yayogera ebintu bingi nnyo naye okusomezebwa kwe nafuna nga bwe ŋŋamba omukubiriza waffe kuba naye mukubiriza anti abantu bonna bwe bakubiriza ne bagaana ye n'akola ki ne yeeronda omukubiriza gwe. Omanyi no gye yatandikira kukola bishop certificate egenda tandika mu September kati njogerera ddala direct naawe etandika mu September eba mwaka gumu ne bakuyigiriza ku byeddiini biki naye gye yatandikira neesanga ng'akoze eki ali mukubiriza obulwayo gw'okubiriza okunegattako nga naawe okola ki ng'oyambala. Tukyebaliza ekyo. Kale komewo ku nsonga y'okugaba. Enjiri nga bw'ebadde gamba nti okugaba mu kyama. Ebiseera ebyo waliwo omusomesa yali yakola omulimu mulamu bwange abalaba bizonto naye nafuukako kizonto omulundi ogumu ne mukolayo ka surprise ne bamutwalira ebirabo era yasanyuka nnyo naye nze ekifaananyi kyange tekyavaayo lwakuba banjogerako. Kale nagezaako okukola mu kyama lwakuba nti guli ku internet oba YouTube okwebaza omusomesa era oba okanoonya akaklipa kwe kali naye bangi tubalabye nga bawaayo ennaku zino nga bagenda ku Facebook n'akuŋŋaanya abantu n'abawa n'akola ki naye Mukama Mukama yasalawo naye agamba kisiimiddwa naye yandyagadde nti woba owaayo oweeyo mu kyama ti omukono guno guwaayo ate guno tegukola ki tegutegeera kikola ki kiba kiweddeyo. Abakolinso tukisomye era omwami mulonda akisomye bulungi nnyo ekisa kya Katonda ekyaweebwa mu kkanisa ez'e Makedoni. Makedoni mbadde ngitunuulira yalimu amakanisa 3. Mbadde njagala nga sinakubanga mu mwezi guno tuba tukungula tusalawo abaami n'abaki n'abakyala. Mbadde nsaba w'otunuulira Makedoni ono abakyala be bamutwale oba abaami? Abakyala bamutwale naye bagambye baali baavu. Kanisa eno yali njavu si we bagambye mukyabatwala ekkanisa eno yali ki baali baavu naye ne bawaayo okusinga abaalina ekinene. Mu kyo kiki kye tujjamu nti bo baalina kye balina tusigamba nti baali bubi nnyo. Ekigendera ky'okuwaayo kwabwe baaliwo okuyamba ekkanisa eri e Yerusalemu nga bawaayo ebirabo. Pawulo abakubiriza baweeyo baweereze ebirabo wa Yerusalemu. Kati naye bo ng'akubiriza Abakolinso mu kiseera ekyo baweeyo okusinziira nga Abamakedoni bwe bakola ki babaayo. Bwe yabatunuulira Abamakedoni tebaayina kinene naye olw'ekisa kya Katonda ne bawaayo. Baali baavu naye ne bakola ki ne bawaayo ekibasaanidde. Edda nnyo nakyalako ebusoga eyo nga nkyali e Kampala ddadda twagendanga kuwulira njiri n'ekwaya naye kye nalaba ku basoga basanyuka ate baki bagabi. Buli nnyumba gye twayingirangamu ng'oli afaayo nnyo okulaba nga tetuvaawo nga tetulidde. Twayingira mu nnyumba ezikola ki eziwerako nga tukakiseera n'olondako akantu kamu bw'oti n'otambula naye nga kimuyisa bubi nnyo okubanga mugenze ne mulya mukyadde mu nnyumba ye naye nga temukoze eki temulidde. Nti baali baavu n'abasoga bali embeera yaabwe bw'ogitunula teyali nnungi naye nga bagabana ki n'essanyu n'okwagala. Ekiseera kye tuyitamu kino si kyangu olwa COVID, emirimu mitono, ebikolebwa bitono naye waliwo abawaddeyo. Okufiira kubadde kungi, badde emirala mu social media naye ng'abantu bakola ki bawaayo.
manyi okufiirwa kuno oluusi kubeera ekiseera kino kimpadde okuyigako kinene nnyo mbadde nkiraba omuntu afudde ne tusaba ntukola ki naye ate kutusemberedde nnyo mu kiseera kino nga bannayuganda era ne mu kkanisa yaffe kale ne nfuna okunyolwa muli naye ate era nfunye n'omukisa okugendako mu University Hospital Corridor mbadde ennaku 6 olw'emisomo gyange nendaba abantu embeera gye bakola ki gye bayitamu bantwalako bangamba ngendako mu meeting eyo palliative care ey'okumakya beera lwa kusatu naye ng'olaba bategeka abantu nti ono kati yakola ki tumuwadde essaawa 2 ono wa ssaawa 24 era ng'okufa kukoze ki tusemberedde nnyo mu kyo kiki njagala okujjamu kino nti w'okugaba w'obeera nga weeyanjuluza ng'engalo zo mpanvu mu kugaba naddala mu biseera ebizibu engalo ezo nazo zikola ki ziwanvuwa nga ekikutuuseeko nga gwe nga ki nga famire kale mu kiseera kino twekube mu kifuba okufa kutusemberedde ng'embeera nzibu nnyo tukoze tutya okugaba n'ekisa tukoze tutya okuba n'ekisa ekya Katonda mu kugaba nti abantu bano baali babonaabona naye ne bakemebwa naye ne bagaba n'essanyu era nga beerumya ne beefiiriza okulaba nga bawaayo okusinziira ekyo kye balina nti baagabanga si kusinziira ku buyinza bwabwe naye ku kyetaago ekiri mu nsawo olumu oyinza okutuuka n'olaba budget abamu tutambulira ku overdrafts oba ku credit card n'ogenda ng'onyigawo okusobola okukola ki okuweza ebintu naye ne bawaayo sigamba nti okwadde credit card ogireeti wano waliwo omu eyanchallenges yafune yeewola naye n'asiga ngamba kino wakikoze nangamba ye nekengera mu mutima muli nengamba naye kituufu ekyo kubanga weewoza ate okoze ki si kye ngamba naye ngamba nti okusiga Mukama nti wadde nga tetulina gye tugenda kukungula mwaka guno olw'embeera gye twali tuyiseemu naye okitwadde ng'obuvunaanyizibwa mu bulamu bwo okuwaayo nga mu kanisa okuwaayo nga mu ki nga okuyamba banno oba ogamba nti lwe lulundaba olwange nange nikola ki naye bwe mubeera ne ttiimu nga mukolera wamu ebintu bikola ki byanguwa okuwaayo kuno abamu tugenda tugamba nti ngenda kuwaayo 1/10 kituufu naye kisinziira tiwaliwo ayinza okuba nga 1/10 ekyo kiba kinene oba n'ekimu ekyo 20% oba 10% ngegenda kuba ki nene naye ate waliwo nga wawaayo 10% nakyogerako ne luli nga ntono nnyo ku kiki kyakoze eki kyafuna naye ekituufu ekyandibadde nti kyandibadde woobaayo nga okitutte nga kiina kyabuvunaanyizibwa nga kiri in proportion ne income yo oba n'essanyu ki lyokoze tujjukire omukyalo oyo Nnamwandu mu Luuka essula 1 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna eyawaayo eppeesa naye yawaayo kinene okusinga omugga kuba yalina 2 n'atoolako emu n'akola ki n'akiwaayo okuwaayo okwo kwa buvunaanyizibwa oba si kwa buvunaanyizibwa Pawulo akikkaatiriza nti tuweeyo si olw'embeera eriwo naye n'okusinga ennyo nga tutwala nga tujjukira ekisa kya Mukama waffe ekisa yagenda n'akyongerako n'akigezaageranya n'ekisa ne Kristo nti Kristo yali mugagga tayogera ku Kristo omuto azaaliddwa ayogera ku Kristo nga tannajja ku nsi nti yabireka byonna lwaki lwakwagala ne yeewaayo nga ye kyekirabo ekisinga kye yakola ki
kyeyatuwa ffe ng'abantu ne yeewaayo okusobola okuwonya gwe nange. Naffe tuyimirirewo ku lwa bannaffe nga twewaayo, ebeere sacrifice. Buli lw'owaayo n'owulira nti tebadde sacrifice, weebuuze tebadde sacrifice mu Luganda twandikikozesa ekigambo kye kivaayo bulungi nti nga teweerumizza. Nga woowaayo nga teweerumizza. Abamu tugula engoye waliwo engatto n'onoonyamu engatto giwa munno naye gy'onoonyamu nga yeki. Eyo omaze emyaka 10 gy'otogikola ki? Togyambala. Is it a sacrifice? Nti esaati yange waliwo esaati wano ekoze eki gye ngenda okukola ki? Muziwa abaana abo. Okuwaayo ko sacrifice. Tugenda mu kanisa, bana ekirabo sinnakola ki? Sinnakiraba. Mumpeeyo pawundi zange 2 awo eziri ku mmeeza ezafisse ku mata. N'ozireeta. Okuwaayo ko sacrifice. Tunulira obudde bwo. Anakuwadde abantu abasinga bagamba ndi nsiddamu biki, naye obudde bwawe omanga nkuwadde timetable. Oyinza okugamba oba ntuusa waliwo ekiseera ne ntukale nga Katonda kino ngenda bikola ntya. Naye neebaza Mukama nti lwaki osobola okukola ki? Obituukiriza. Ky'obudde bwo. Obudde bwo. Obalaba bano okuyimirira n'okuyimba balina okuba nga bataddemu obudde okulaba nga amalowoozo gakola ki? Is a sacrifice. It's a sacrifice. Okuyimirira n'okukola bino ebintu bye nakoze essaawa zaagenzemu okulaba nga njjamu okusobola okuyimirira n'eddakiika kola ki? It's a sacrifice. Naye buli lw'okukola ekintu kyonna nga totaddemu sacrifice tekibaamu mukisa. Tusige Mukama ne Mukama ajja kukola ki? Ajja tusigamu. Tuweeyo tuyambe bannaffe. W'omanyira ensonga eno ey'okuwaayo, saagala nnyo bigatta nte mu Sunday November. W'omanyira omugaso gw'okuwaayo, gw'okuyamba banno, networking, gw'okuddukira banno mu kizibu, ng'okoze eki? Otuuse mu kizibu. Sente zirinako wezikola ki? Wezikoma, naye ng'olumirirwa ki? Okubaako n'omuntu gw'okola ki? Mwoyogerako naye. Nyambudde mbalwadde, mbadde simanyi ogenda mu ddwaliro nga simanyi nasema yogenda mu ddwaliro naye mbaddeko ne ngamba olina omugamba nzize kukubuuzaako nanga wange nze kumbuuzaako nga kyewuunya ntirwa okutta akasimu ko n'ogaba ku airtime yo n'okubira munno okumubuuzaako embeera gy'ayitamu. Omusajja yanchallenge nga yali musiraamu. Namubuuza nti how are you feeling today? Mu ddwaliro. N'aŋŋamba otegeeza ki? N'aŋŋamba buli muntu ajja wano ambuuza ekyo ekigambo how are you feeling? Waba musawo, waba nansi, waba buli omu kugamba n'aŋŋamba simanyi we nkidda nkiwulidde emyaka 15 omusajja abeera in and out of hospital. Kale abantu balina ennyonta nene okozesezza ku budde bwo okuwaayo ku airtime yo n'owa kwabo abakola ki? Abatalina. N'obalambulako ekiseera kibadde kizibu naye katandise okuvaayo twebbulule tukole ki? Tutandike okuba nga tulambula ku bannaffe nga tuwaayo obudde bwaffe, nga tuwaayo okwagala kwaffe, okuwaayo kwaffe kwa kisa. Enjiri egambye nti okuwaayo kuliyo omukolo gwo tegumanya akola ki? Ono gye guwaddeyo. Naye ate oluusi tuwaayo bannaffe ne tubayamba. Oba wakafuluma waati gundi nabadde wano naye embeera ki? Mbi. Era madde akamokola nakuwa paundi 5 wano. Really? Really?
nsize mu kyama ebintu biganye nenkutuukirira naye binsanga ku Facebook nti gundi omanyi akoze eki kaweddemu. Waliwo mu family yakikola nagenda nenzirayo eka nali nkomawo nagenda nembalambulako kati nkomawo segukwawo nzirayo e Kampala jinja okujja emmotoka nkomawo olw'ekiro ekyo nkomawo kati tukasiziraba nenfuna pick up kwenninya mangu awo omusajja nemwegaya nantwala mu kibuga ngenda otuuka wano ng'olyankubira wa bakutikka tukyasobola kusasula taxi. I was shocked. Naye ng'ekigambo kivuddewa ewa uncle wange kubanga be bamanya be bandaba nga nkola ki nga nninya kapika naye nkeera oli teyankubira mu bbanga lyonna lwe mba nkomawo yali annoonya kukakasa oba bakola ki bantikka siina nazikola ki zisasula taxi. Omukono guno guwaayo omukono guno gulambula guno tegukola ki. Kale Mukama atubeere nti bwe tuba tuwaayo tuweeyo ekyo ekisinga mu bulamu bwaffe. Twekubirize sigamba muzikwate ekya akawunti zonna muzigire muzikyuse naye waayo ekyo kyolaba ekikola ki ekisinga nti kubanga Katonda yamanya nti kino kyekisinga n'asindika Kristo n'ajja ku nsi ku lwaffe kubanga yali akola ki ng'okwagala ekisa ekyo kye kyamusindika ku nsi naffe tuba tuwaayo ekisa ekyo kitusindika okuwaayo nti we tuwaayo tetweranga naye tuyambe bannaffe. Ng'era bwe ngambye nti omukono obanga omukono gwo muwanvu mu bizibu era gujja kuba muwanvu nagwo emikono mingi emiwanvu gijja kuba gikugira gy'oli. Bw'oba olina emikwano mingi nga mweyamba ate oluusi wali wawe okubeera nga ffe tulina kakliiki kaffe ffe tweyamba ffekka naye Pawulo muwala bano avaayo agambye nti mwe Abakolinto muyambe ekkanisa yawa e Yerusaalemi. Tebakuŋŋaanya zaabu za kukozesa wano bakuŋŋaanya ssente z'okuyamba ki ekkanisa endala. Mmwe ng'Omukristaayo mmwe nga we mutambula mu gurupu yammwe mutunuulirako ku bantu abalala oba fokasi yammwe eri ku ki ku mmwe. Tuli mukaaga era ffe twemala ekijja kikole ki kijje. Kale Mukama atubeere tusobole okuba nga tuyimirira. Njala n'okumaliza olunyiriri olusembyeyo olw'15 akuŋŋaanya ennyingi taasigazengawo naye akuŋŋaanya akatono teyeetaagenga. Wangi oyinza okuŋŋaanya ennyingi kati olw'okuŋŋaanya eno ate ebizitwala nabyo biki bingi bizitamu buyisi tugamba na ensente nazifunye naye ziragawa. Naye ate ono akuŋŋaanya akatono n'agabirako ne munne takola ki teyeetaaga kubanga ne waaba agamba gundi atera okujja wano gundi atera okuba ne gundi eno oba tali bulungi. Nti waliwo n'olulimi lwenkozesa bwobanga njogedde n'omuntu nga bwe njogedde naye akitegeera nti kati Alex alabika embeera si nnungi nansindikamu katono naye nga sikoze eki simugambe. Akuŋŋaanya ennyingi taasigazengawo naye akuŋŋaanya akatono takola ki teyeetaagenga. Naye okwetaaga okwo okusobola okufuna kiva mu nkolagana yaki n'abantu nti obuzibu bubeerawo musobola okwekwanya ne mumaliriza ekizibu ekyo. Mukama abeere nammwe.